batyo okuwulira abanyiiga ne banyiiga naye nga bambi abamu okunyiiga kwabwe si kwa nsonga naye abalala ng'okunyiiga kwabwe kwa nsonga. Kituufu bakomishona ba palamenti n'ataali backbench commissioner mu kiseera ekyo yali leader of opposition baweebwa akasiimo. Nange kannuma kubanga nange njagala nsiimibwe naye gw'okolera yasiima emirimu gyo n'akusiima. N'olwekyo abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo nze sibalinaako mutawaana. Omutawaana ngulina ku abo aboogera nga bamanyi nti bino ebintu bikolebwa era bituufu naye ne batabyogera mu butuufu bwabyo. Nyiigira abo aboogera nga nabo tebamanyi mu butuufu atamanyi n'okwogera talina ddembe lyogera ku nsonga ezo zatagira ki zatamanyi kubanga abuzaabuza abataka. Kambawe ebyafaayo official leader of the opposition Oweekitiibwa Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali leader of opposition mu myaka gy'ekinaana. Teyalina wadde secretary asasulwa gavumenti, teyalina wadde dereva asasulwa gavumenti. Ebintu nga bizze byetooloola abaddako bafuna omusaala oba ensako esinga ku y'ababaka abalala. Bino byatandika ku mirembe gya Professor Ogenga Latigo, Honorable Nandala Mafaabi, Honorable Wafula Ogutu, Honorable Winnie ndi ssentebe w'akakiiko nebaza ekibiina kyange ekyandabamu ensonga ne kintuma okukulira akakiiko mu palamenti. Ninayo ensako gyenfuna esinga ku y'ababaka abalala. Ba commissioners ba palamenti era nabo batusinga ensako. Ntegeerekese bulungi ababaka abava ewala nga Honorable Alhaji Idi Issa Abirye omubaka w'e Bunya naye atuuse nabo batusinga ensako kubanga bava wala. Emitendera mwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe wabula giteekebwawo abakugu. Babuulira ekyamazima ne leader of the opposition aliko kati muto wange era mukama wange naye ansinga ensako so nga musinga emyaka oba oli awo n'obumanyirivu. Kambuulire abantu ku budget process ya parliament bwetambula. Budget eva mu gavumenti. President wa Uganda kyamukisa mubi General Museveni kati yatudde mu office ya president kimmenya yatuleetera budget mu parliament ng'evudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne parliamentary commission. Ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obwenjawulo mu parliament. Parliamentary commission erabirirwa akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee nange kwentuula era ako kafuna budget proposals okuva Parliamentary Commission. Omwo mwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa ngamba abamanyi abatamanyi n'abatafaayo kumanya. Bwe tuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee eyekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti. Abo bagiweereza mu palamenti eyawamu naye enkuddiramu eba yava dda mu cabinet ekubirizibwa president w'eggwanga bwe mbagambye nti annuma okubeera watudde era nkola butaweera okulaba nga musitulawo mu biseera byange eby'obulamu. Tulina okutuula awantu awo. Bwevaawo tulina akakiiko ke tuyita Committee of Supply ke kakiiko aka palamenti yonna
aketegereza mutendera ku mutendera ogwa bajeti ereeteddwa. N'olwekyo si kituufu okugamba nti ababaka ba paalamenti abatuula mu commission baatuula ne beegabira ssente. Kituufu baleeta ekiteeso. Bwe gubanga musango ffenna gwatusinga nga paalamenti ey'awamu. Bwe kiba kibonerezo kigende eri buli mubaka wa paalamenti eyayisa bajeti eyo, kigende eri pulezidenti eyagituweereza. N'olwekyo bayibuli etuyigiriza nti nno ffenna twayonoona ne tutasaanira na kisa kya Katonda. Naye nze seetonda kubanga sirabawo nsobi. Mbabuulira nkiddamu, seetonda kubanga sirabawo nsobi. Okutuusa nga ffenna tutudde ne twebuulirira ku mubaka wa paalamenti ayina kufuna ki na butafuna ki. Ensimbi eziva ewa Museveni ne zigwa ku akawunti z'abantu za kibi era za kikolimo. Buli azirabangako azizangayo. Era ebiseera bye bazituwadde nga teziri clear to record nti tuzizaayo. Naye ensimbi esasulwa oyo eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okunsasula ngitwalanga musaala oba nsako empeereddwa. Era tetunona ssente mu bikatu ng'abamu bwe balowooza. Ensimbi yokka eri alaali legit era entuufu bwe baba baagala okunsasula bagiteeke ku akawunti yange. Waliwo ebibadde bijja byogerwa nga bagamba nti nno ffe twerwanyisa ffekka era tetujja kusituka kubanga omulabe waffe ajja kwanguyirwa. Zibasanze abalowooza bwe batyo. Tulina omukisa nti obudde bukyaliyo era tekiri leeti ffe okutabagana, kubanga bino bye bigambo ebyawandiikibwa era mu Bagalatiya sula 5:5. Naye bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegendereze mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Entiisa ejja mpuuga ereme kukujja ku ebyo by'okkiririzaamu. Kubanga mu Bagalatiya essuula 6:9 nti tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Waliwo ebiseera by'otunula ng'onoonya ne munywanyiwo nga tomulaba, ng'onoonya abo be wayamba, be wawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga. Naye wadde ng'ebiseera biri bwe bityo, obeeranga munywevu okunywerera ku ebyo by'okkiririzaamu. Waliwo abalala abatugambye nti era ffe ng'ekibiina ffe basiiwuufu b'empisa. Abo baataddewo n'embeera erowoozesa abantu nti luno olukiiko teruggwe mu mirembe. Nabiwulidde, naye kaakati ani gwe mulaba akasuka ejjinja? Bano be mulaba batudde nga bateredde bwe bati ye National Unity Platform, ffe ebyo bye tukkiririzaamu. Bayibuli etuyigiriza nti yigiriza omwana empisa ennungi